what the minister is saying to people. Oh my God. I've not done anything wrong. Yes, wabukaredde olunaku olwaleero ng'ekiri ku kisaawe Entebbe kyongedde okufumba mutuku nga kaakati abakungu munda mu gavumenti y'eggwanga Uganda naddala abakungu aba NRM batandise okulabwako famire zaabwe bakyala baabwe eŋŋanda zaabwe bonna nga beeyodde bafubutuka munda mu ggwanga Uganda nga boolekera mawanga g'e Bulaaya okulaba nga beetegula akalulu akaddako mu mwaka 2026 guno gwe tulimu olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 2 kaakati no bino nga bigenda mu maaso obukedde olunaku olwaleero nga kimaze okubeera nga kikakasibwa Mwami Museveni amaze okubeera nga ayiwa amagye ampuliriza mu kibuga Kampala, kibuga Masaka, kibuga Jinja n'ebibuga ebyetooloddewo okusinziira ku mawulire agagenda mu maaso galaga nti amagye gamaze dde okubeera nga gayiibwa mu bitundu eby'enjawulo okulaba nga basajja bano mbu beetegekera akalulu ke twolekedde ak'omwaka 2026 gwe twolekedde n'olunaku olwaleero kaakati n'okusinziira ku Honorable Tamaguzi agamba bano bonna abafuutuse munda mu ggwanga Uganda abadduse abasibye engugu abamyumyudde engugu ono agamba beebo abadde basinga okwogera ennyo era beebo abalina investment mu mawanga ag'e Bulaaya nga baakwata ensimbi ez'omuwoomusolo ne bazigenda ne bazigulamu e Bulaaya oba mawanga malala ga Africa ebweru wa Uganda nga bamanyi nti bwe giriwunya bagenda kutolontoka butolontosi badduke munda mu ggwanga Uganda era ono ategeezeza nti ne ba fake investors oba ba investors abeekiwaani jjukira nti munda mu ggwanga Uganda mulimu ba investors abajja naye nga kiteeberezebwa okuba nti abamu bakiwaani era mbu baliko ababavujjirira omusimbi ng'ate ababavujjirira omusimbi bannansi ba ggwanga Uganda wabula abo abakolamu edda ababede kaakati ono investor kibeera nga kifaananyi kaakati ng'ate amukozesa mukama we musajja munna-Uganda awedde emirimu bino bino nga bigenda mu maaso okutya kweyongedde bw'atyo Mwami Kyagulanyi olunaku olw'eggulo yavuddeyo n'akawaŋŋamula n'agamba nti ekitongole ky'ebyokulonda oba akakiiko k'ebyokulonda kano tekeetengeredde ono yategeezezza bannamawulire nti akakiiko kano Mwami Byabakama bw'eba nsolo teruma terina mannyo era ono yategeezezza nti akakiiko k'ebyokulonda kaawambibwa dda wabula ono yayongedde okukutya bannayuganda ne bannansi nti mwebereremu munoonye akalulu mukalonde mukakuume bwe kabbibwa mu kabanje temusuubira Mwami Byabakama okubanga agenda kubeera nga ono alangirira akalulu kaffe aka 2026 wabula bino byonna we bijjidde nga amawanga aga Bulaaya okuli eggwanga erya Bungereza eggwanga erya Amerika bakanudde amaaso nkaliriza ng'alagirira omusota bano nga bagamba nti ebyaliwo 2021 basuubira nti essaawa yonna munda mu ggwanga Uganda wandibalukawo olutalo naddala nga twolekedde akalulu ka 2026 oba nga akalulu kano tukalimu butereevu nnyo nga bagenda okubeera nga bakalangirira nga tumaze okubeera nga tulonda bino nga bigenda mu maaso ekiviiriddeko Mwami Kyagulanyi okufuuka ow'amaanyi ennyo n'okutuuka okweraliikiza Mwami Museveni n'abantu bangi munda mu kibiina ekya NRM bakimanyi era bano bonna bamwogerayogerako dda ne batuuka okubeera nga bamutottola obuvo n'obuddo nga mbutuufu Mwami Kyagulanyi muntu wanjawulo nnyo era bano kaakati kyova olaba nga basala entotto okusinziira ku bigenda mu maaso omuduumizi w'amagye munda mu ggwanga Uganda okusinziira ku Mwami Kyagulanyi agamba mbu ono kaakati ye yafuuse omwogezi w'amagye nga Dr. Simon Engineer Byabakama ono yawambibwa dda musajja wattu aliwo nga kibumbe kubanga n'abantu bangi aba NUP abajjiddwa mu lwokaano luno nga Byabakama tayinza kukisiinyaako nti ono yavaamu mu nkyamu mu mukomyewo tewali muntu n'omu wa NRM oba abantu bawera basatu aba NRM betwatulabyeko nga bawanduddwa mu kalulu kano bino ebigenda mu maaso olunaku olwaleero njagala nsooke nkuzeeyo katono nnyo nga Mwami Kyagulanyi atema evvuunike erisooka ng'aba NRM bamutaddeko amaaso ono baamunyenyeza omutwe ng'embuzi etenda enkuba kaakati bw'omala obbawulira nkomewo nkubuulire lwaki abantu bano beefuula abatalaba kigenda mu maaso munda mu ggwanga Uganda beefuula abatalaba kituufu nga kyongera okukaatiriza ebigambo bya Honorable Tamaguzi nti bano n'abalala bangi batandise okudduka munda mu ggwanga Uganda era ekisawo ky'ennyonyi Entebbe kifulaadinze bantu bano bokka be bafuluma sooka owulire nga Mwami Kyagulanyi ayingira ebyobufuzi by'eggwanga Uganda bano bonna nga tebannalya nsimbi baali bamanyi amazima wabula ensimbi kasazajja bano bonna ne bakyusa olutambi kansimbule bwe nti nkusaba n'obwombefu video eno sooka ogimpeere ekigalo
bw'obanga oli mpya mukwano gwange nkusaba osubscribinge eno AKTV Media Uganda omukutu gw'omuntu wa wansi guno omukutu gwa nkyukakyuka ebyabadde kaliisizo Masaka tugenda byogerako bino nno byolekedde ampuliriza okuleetya Minisita Kasolo okudduka mu kalulu nga n'okulonda tekunnatuuka nsimbudde okwawukana koko ne Bobi Wine kubanga Bobi Wine oyo gwolaba waliwo ekintu kye bayita consistency. Bobi Wine ng'ogyeko ennyimba ze abadde consistent mu byobufuzi bya Uganda ne bwe wanditaddeyo Chameleone tebali ku level yemu mu kuyimba. Bobi Wine abadde ajja muwangula mukalulwa abadde ajja muwangula mu bino bitubonga naawe wamulabayo twali nga tuli mu motoka za Panamera okwoza emotoka omuwala ono yafa Karo atwaibu Bobi Wine yajja bwe yajja nze nali nyambadde t-shirt ya President Museveni ne tuwayo ssente $5,000,000 ne tujja twekubise naye ekifaananyi naga mwana boyo oyo sibonga naye ng'ennyimba zayimba si binyumo. Ennyimba zennyini zayimba zibadde zikwata ku bantu nga obubaka bwawo abantu bw'abayogera edda nedda bubadde bukwata ku bantu. Nolwekyo Bobi Wine tomubala ate mu kategore y'aba Katolubwami ne Judith Babiri oyo bali babalondera bamusingako ki tewali no actually yiye abasinga nti ye okuyimba abasinga erinnya abasinga ne consistency okuyimba tetujja kukkiriziganya obubaka bwa Judith Babiri mu kategore y'abantu mwayimbira ate alimu yekka anti oli mu kategore yekka gyalimu yekka abalokole boka be bamulonda eri ebuyikwe yalondebwa n'abantu abalabona kati gubanga ayagala nti abalokole bokka abanyumirwa ezo ennyimba be bamulonda no fenna tukibalira wamu abayimbi Bobi Wine abasinga tewali ayinza kuripotinga ku Judith Babiri ku BBC no Bobi Wine bamuripotinze ku BBC genda ku Twitter Ugandan Register tewali ayinza kuripotinga ku Katolubwama ku BBC ntiki nfunganira abantu b'ekyaddondo East balonze Bobi Wine nga bakitegeeza tebamulonze olw'okuba muyaye munnaabwe tebamulonze olw'okuba yakola ki kwabo bonna ali yali alese boreholes nga Bobi Wine ze yatwala mu Kyaddondo East. Ani yali akoze oluguudo nga mwami Basajja Mivule bw'abadde agamba eyo ennyumba mu buntu atali kyasuubira ng'ate tewali kyasuubira eyo ennyumba gye yazimba mu constituency oba wagirabye eri Magere tewali abadde agirinamu abo bonna boli mu kunyuma abamu bazimbayo actually bamaze na kuwangula kalulu yakulaga nti ayo ewange singa yali alina ekigendererwa ky'okwesimbawo Bobi Wine yandyesimbawo ne 2016 olowooza teyandibawangudde oba olowooza diguli yagifunye kati naye ebyo byonna yabikola okuva emabega actually nga mu 2013 yes mu bantu politician naye obubaka bwe abadde abuyisa mu nnyimba yakuba oluyimba n'agamba nti mutugambire ku Jennifer akendeeza obukambwe otegera ngatanabana kulowooza Jennifer ali akutte mu kiwundu abantu nga bali mu bulumi omwana n'avayo n'akuba oluyimba olwo bw'ava ku olwo n'agenda akuba oluyimba olw'ekikomando otegera ali ku bantu abo abatalina ddoboozi okiraba nti mugende mukole otegera ebyokunyooma emirimu otegera omulaba nti ali mu bantu ali wansi mu bantu ennyimba ze zoogerera abo batasobola kukola ki kweyogerera so tebamulonze lwa kinyumu newankubadde bannayuganda balonda bubi nkugambye nti ku Bobi Wine kyabadde exception balonze muntu waabwe si kinyumu balonze muntu waabwe azenga alaga nti ye waabwe ye bo era kankwe ekyokulabirako gwe osoma Bayibuli nti Yesu bwajja asanga bakabona n'abawandiisi otegera nga abantu basisinkana nabo mu yeekaalu mukka ku Sande ye najja n'agenda mu butale n'agenda ku nnyanja n'agenda mu nguudo n'agenda mu maduuka Bayibuli egamba nti buli yatambulanga ng'abantu abasukka 50,000 bamugoberera yabafaanana that's it
Bobi Wine yafaananya abantu nga buli wagenda abantu emitwalo gimugoberera. Eranga nakkiriza azaalibwe na mu kiraalo kya exactly. Obutaba Ekyo kikugobereza enkumi n'enkumi z'abantu. Naye abali abalala mukulu Kabanda babadde ayogerako. Abantu baffe balonda bubi okiŋŋambye balonda kibalonda bakitegeera emirundi mingi tebakitegeera. Banansi munda mu ggwanga Uganda bwe bawulira ebigambo nga bino abaali babyogera ng'olunaku olwaleero be bavumirira mwami Kyagulanyi wabula nga mu kujja kwe bano baamutendereza era nga bakimanyi butereevu nnyo nti muntu wa njawulo. Bino nno byongera okuleeta ebibuuzo naddala ku bannansi munda mu ggwanga Uganda nti naye ddala mwami Museveni ono yavaawa? Mwami Museveni ono azaalibwa wajjukira nti ono atugamba ali Lwakitula era mu katabo ke yategeeza nti yajja n'agula Ennyalusozi era abantu bangi abakulya ebitongole eby'enjawulo essaawa zino ampuliriza nga abasinga bava ku sayidi emu wabula nga mwami Museveni mu bigambo bye ng'ayogera ebiseera ebisinga avumirira obusosoze era ono yatuuka n'okkoona ku Dr. Milton Obote n'agamba nti mwami Obote yakulembeza nnyo obusosoze kye kimu ku byabawaliriza okulwanyisa gavumenti ye okugisuula wabula nga njagala essaawa zino osooke owulire ebimu ku bitongole ebisinga okuba eby'amaanyi munda mu ggwanga Uganda bonna ababikulira abamyuka baabwe basekuritale baabwe badirectors bonna nga bava ku sayidi emu eya mwami Museveni. Kino kiraga ki? Bwe bagenda maaso n'okuvumirira mbu mwami Kyagulanyi akozesa olulimi bw'aba ayogera olusosola mu bannayuganda ye bw'alonda abantu nga bano bonna nga bava sayidi emu abakulira ebitongole ebibedde nga bino aba akola ki? Bino biwulire tukomewo tusimbule olunaku lwaleero. Mwami Museveni watuufe waabwe wa agambye n'agula ettaka Lwakitula Nyabusozi n'agula ng'asinziira wa bino biri mu katabo ke. Sooka oleke akakantu simanyi abantu abatugobera bakategedde n'ogula ettaka amusore bwe mba modulator nyina we neebuuliza ekibuuzo gwe kikuleetesa Odrek Lwaboogo yoyo ye Lwaboogo yani yafuna bilioni 3 mu musa ekimukuleetesa mu mwanyi ng'amanyi mata lwaki tofuna amanye mwanyi. The President's Advisory Committee on Exports and Industry Development Leadership Structure omanyaaki ali ku ntikko Odrek Lwaboogo otaba mukoddomi aba mukoddomi Matthew Bagonza Administrator and Operations avaawa simumanyo Israeli Tinka Simire omuwanika Brenda Katari Kawe Communication and Export Market Development wawa Stephen Kisaka Head of Secretariat Florence Moranga Secretary Moses Sabiti Vice Chairperson URA Sile basoloze emisolo Musinguzi John Musinguzi Customs sio watuukirwa ebintu Abel Kagumire Yunura Allen Kajina bwe yava mu UN mugundi mu kusoloza emisolo nga waliyo sikando mu URA bwe yavaayo era ye yakwalifying okujjawa mu Yunura NSSF oyo kati Richard Byarugaba bamuwummuza Nema Bukulirwani akankwasa balilega URSB bebawandise ebitongole Mase kayina obuyisho Ubos Ndatira Mukiza NDA National Drug Authority NDA Medad bitekerezo DDA akankiza Samson CDA Emmanuel Nibingi Komanda eyasookera ddala okubeera owa ame komanda w'amagye ga NRA mubadde mumumanyi Ahmed Seguya nga simuwuliranga nako ye komanda eyasookera ddala Meja Ahmed Seguya yasookera okubeera komanda w'amagye
DNRA bwe bava mu nsiko yali akyaliwo yafiira mu lutalo era ewaabwe Bugerere n'aziikibwa e Bugerere. Ekinene nnyo kye baawa famire ya Meja Seguya ye muwala oyo gw'owulira RDC w'Ekiboga. Bwagamba nti ebirowoozo byonna ebyobbo tebwali buyinza ye oluvannyuma n'emyaka gino egigenze mwana ebirowoozo byeki kubanga ebintu byonna ebiri mu katabo ke yawe simanyi yakajjayo ku katale yakajjayo kyekyagasaayo n'aleeta akalala kati ate kikano ekyakagisaayo kinti yakawandika atamidde simanyi munsonyiwe bannange ne modulator siva ku mulamwa kakati bino byonna ebintu Kyagulanyi bye yayogera. Kyagulanyi bwe yatuuka e Busia n'abagamba zaabu yenna ava wano e Busia addawa kasitomu gundi offices eziri e Busia omusimbi gwonna gwe zikusolooza gulabika wali e Busia mu bagundi mu basaamya ojaba kati n'amanya nti wanaatuuka e Karamoja agenda kubalaga zaabu w'ente Gorodi ali e Karamoja ekigimusa ekya phosphate gano amannya ge bakubamu egeguni ensaano ya seminti abagambi mutunuulire bamanyi bw'anajja wano mu Greater Mubende alage zaabu w'e Kasanda okimanyi nti kumpi buli lunaku zaabu afulumawo ali mu bilioni 3 bo bannansi bakyalimu mu birombe ebi si be baliyo teyabagoba simanyi ge gabagoba gani ebyo byonna n'agenda mu maaso n'agamba nti we have had one group getting rid of another tufunye gurupu emu nejjejjawo endala mu buyinza mu Afirika only for it to turn out to be worse than the group it depressed. Nekikyuka gurupu eyo ejjeeko bali ate yo n'ebambi nnyo okusinga be bajjako. Gavumenti eyagibwako erina ekkolero lyonna ery'Abannayuganda yaliko etunze kati weegali. Kaakati nno bino byonna bigenda maaso mu kalulu katwolekedde 2026 awo Mwami Kyagulanyi yabadde mu disitulikiti ey'Ekyotera. Wabula eno jjukira nti Mwami Museveni yaliyokko baasomba abantu okubajja mu bitundu n'ebitundu ebyenjawulo okujja okulaba Mwami Museveni. Baava e Lwengo, baava e Masaka, baava e Ssembabule n'ebitundu ebirala byonna nga basomba busombi mu Costas ne Fuso ez'enjawulo. Wano Mwami Kyagulanyi talina muntu n'omu gwe yasombye, tewali muntu n'omu gwe yawadde emmere, muceere yadde soda. Wabula wano Ekyotera ewa Minisita Kasolo. Kakati njagala owulire ebigambo bino ampuliriza. Minisita Kasolo ayolekedde akaseera akakazigizigi, akaseera akazibu ennyo mu bulamu bwe kalifaanyumya. Namungi w'omuntu oyo gw'olabye nkugambye abadde Kyotera. Mwami Kyagulanyi bwe yabadde agenze, jjukira nti eno Mwami Kasolo alaga nti empanga yayo kyokka nga gye buvuddeko yakubwa akalulu mu NDP. Naye nga wenjogerera ono yasala dda eddiiro, kaakati n'afuuka mu National Unity Platform Honorable Mpalanyi. Era ono yawangula Minisita Kasolo mu kalulu akawedde obululu 228 nga Minisita Kasolo ali mu bululu 200 awo yamusingako obululu wali wakati wa 8 n'akasanvu. Kati olunaku olwaleero tulaba Honorable Mpalanyi ng'azzeemu okulaga amaanyi. Saagala weerabire akalulu aka 2021 tewaliwo okuba kampeyini, era mu NDP ono Honorable Mpalanyi teyanoonya kalulu teyakuba laale n'emu, wabula akalulu yakanoonya nga ddo tuddo. Olunaku olwaleero njagadde nkulage amaanyi agabadde Ekyotera mu disitulikiti eno ey'Ekyotera, Kyotera County ewali Honorable Mpalanyi ono ne Minisita Kasolo. Bino byonna nga bigenda mu maaso, Minisita Kasolo ayongedde okubeera nga asuuza ya lukugunyu, era nga wenjogerera kakati ono asula ku tebuukye nga nkoko ya mutamivu lwakeesa lwabala. Okusinziira ku bigenda mu maaso, jjukira nti ono ye Deputy President oba ye Vice Chairman owa NRM
mu Buganda nga kimukakatako butereevu nnyo okwata Buganda mbu okugirwanirira okugizaayo ewa Mwami Museveni. Wabula bino byonna nga bigenda mu maaso, kaakati njagala nkubuulire gwe atugoberera mukwano gwange mpuliriza nti bano abasajja boolekedde akaseera kakazigizigi ennyo, nti gye bakomye okubeera nga beesiba ku bantu, wabula ate abantu gye bakomye okubeera nga babakoowa, gye bakomye okulowooza nti abantu tebategeera, abantu si babuufu, abantu gye baakoma okubuuka, era nga ne wenjogerera tokyalina ky'oyinza kukola kyonna kibuzaabuza munnansi okuggyako ekyo kye bukozesezza, ng'okozesezza magye, ng'okozesezza poliisi, ng'okozesezza butemu, ng'okozesezza maanyi, kubanga bano balina emmundu, balina ne ssente. Wabula ebyo ebibiri ng'obiggyeko, ekyokozesa amaanyi n'okozesa essente, munnansi Munnayuganda kaakati twategeera dda ani omutuufu, ani abadde atufera okumala emyaka 4. Kansooke nkuzeeko ku mboozi eno katono nnyo kyeyotera kawunti ewali Kasolo ne Honorable Ono Mpalanyi gwe nkunyonyodde, ate nkomewo nkutwali mu mboozi endala. Mukwano gwange olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi 2 mwaka 2026 ebula ennaku 13 zokka tulekera akalulu akaliko okulya n'okukombesa wani eno nga yivaawo mpitewo. Ate Bannamagola North omusajja amanyiddwa nga Honorable Hilda Kiyaga oba Honorable Mazongoto oba Dr. Hildaman gwe tugenda okulonda, kyokka ate wali ku district Empigi Honorable Teddy Namboze bwe batyo baŋŋambye aba NUP nti abo bo tebaliko kabuuza. Maama Esute zirandya ebigambo byebyo mukwano gwe nkakeeto emboozi tebankadde. Kyagulanyi yabadde kyotera n'akola statement abasinga gye muyinza okulaba ng'eya bulijjo, kuba Kyagulanyi gy'abadde ayita abadde afuna abantu mulaba ng'ekitakola mawulire, naye statement eyawandiikiddwa olunaku olw'eggulo ekyotera awo nene ate nzito. Ekisooka, ezimu ku competition eziri stiff ku level ya parliament yekyotera kawunti. Kyotera kawunti ekisookera ddala eri mu Central Region, Buganda Region. Ekyokubiri omuntu avuganyaawo minisita. Ekyokusatu vice chairperson wa NRM ng'alina obuvunanyizibwa okulaba nti akomyawo NRM mu bitundu bya Buganda opposition bye yayera, kyokka naye ng'ali mu kalulu era naye baamwera. Mwami Museveni yakola laale ekyotera amwera. Mwami Museveni yakola laale ekyotera ye yasookayo, yali eribwa mu katengo ku kyotera Central. Abantu baaliwo nga bayitirivu, omanyi laale zibeerako okulya kunywa bingi, abantu baaliwo nga bangi, era ffenna tusobola okukikkiriza nti abantu babajja Rwengo, babajja Rakai, babajja Masaka n'ebitundu ebiriraanye wabaali awo bonna si bannakyotera. Never. Kati amaaso ne gasigala nti Kyagulanyi bw'anajja ekyotera kinaaba kitya anaafuna abantu, ekyabaddeyo mwakirabye. Kakati Mpalanyi yafuna obululu bwali 240 mu kalulu akawedde. Mwami Kasolo yafuna obululu bwali 224 n'obugwamu awo. Kitegeeza ki? Okuvuganya kwali kw'amaanyi, naye mbudde obwo bwali bwa COVID ng'era laale tezikkirizibwa. Kati Mpalanyi tebaamupima kimala ng'alabika ng'atalina bantu, kubanga tebaafunanga we bakuŋŋaanira, naye baayitangamu nga bakolamuko obugaaligaali. Ekyawaliriza minisita okuba laale gaggadde awo ku Nabbunga Stadium. Laale yali nnene nnyo neyogeza Uganda yonna obwama, kuba laale zaali tezikkirizibwa, naye yakuba laale ng'oyinza okulowooza ya president. Era laale eyo ze zimu kuzaamuviirako n'okugwa, kubanga statement ezimu ezakubba ennyo yazikolera ku laale eyo. Buli omu yavaawo akkiriza nti akalulu kano kaggwa dda. Byagenda okudda ng'akalulu kakoze ekikagaanyi. Kyotera awo ya opposition nnyo nti ne Honorable Kasolo ekisanja ekyasooka yali wa independent, ng'era akuba bulungi gavumenti, ebitatambula bulungi ng'abyogerako nga talina kyatya, abantu ne bamuwa akalulu. Bw'amala n'akyuka ekisanja ekyaddako n'afuuka waaki wa NRM. Bye yakola n'abikola, naye abantu ne bagamba nedda, tetwagala okola eki oddeyo, kubanga era kiri kuliko libagaba emyaka 10 awo ekyotera. Nkyakunnyonnyola statement ya Kyagulanyi kyetegeeza mu byobufuzi byawe ekyotera. Mwami Kasolo bamala omukuba akalulu yali yateekawo securing center mu magombolola ag'enjawulo n'azijjayo nga bamaze omukuba akalulu. Kati tukyewuunyisa abantu bangi nga baga
omuntu gwe tuwadde emyaka 10 gwe twali badde tugamba nti yatulekerawo bino naye ate abijjeewo ekitegeeza yali atwagalako kalulu era bwe yali akyuka okudda n'abagamba bwe munnonda ngenda kubizzaawo abagamba ekitegeeza bwe mutamulonda talina kyabawa omumulonda lwabako ne kyabawa ekyo ne kibeeraawo gw'obadde okimanyi nti mu kalulu ke baakuba Honorable Kasolo ku kyalo polling station kwalondera owali amaka ge teyawangulawo obadde okimanyi nti eggombolola gyazaalibwa ewawangaalira mukadde we maama we teyawangulayo kati olaba omuntu ekyalo kw'obeera kw'olina amaka kw'olondera kikulema okuwangula eggombolola muva mwozaaliddwa mwokulidde nekulema okuwangula kati luli Mpalanyi bamuwagira nga wa DP si yali ey'amaanyi naye abantu kirabika baali baagala ekintu kimu kwejja kwani Kasolo ne balonda Mpalanyi nga nomumanya tamanyiddwa nnyo. Mpalanyi was not popular kuba yali talina na kyakoze bw'ogerageranya Kasolo ku bintu bye yali akoze Mpalanyi yali talina kyakoze naye ne bamulonda okwejja kani Kasolo kati bwe kibanga ku luno azze ng'aliko force eya NUP bw'abanga azze ku luno ng'aliko force eya NUP kiba kitegeeza ki okugattako force endala eya King Saha kubanga King Saha azaalibwa kyotera oyitaawo ku buyambi n'ogenda awo ebuziranduulu n'ogenda ekirembwe awo ova n'ogenda ekatana awo King Saha ekirembwe wazaalibwa awo wewaabwe era gwalowooza nti yeesibayo bwesibi alina mu kuzimbayo kalina amaka geewaabwe kisakata kiwanvu nnyo bwe kiti ayinayo abantu be ate King Saha public figure eddoboozi lye liwulirwa ebimu ku byakuba Honorable Kasolo luli balabe baasukka yali ayina abalabe bangi bw'olaba vibe yabadde ekaliisizo kitegeeza emikisa gya Mpalanyi okudda mu palamenti gyeyerudde kati minisita yafunye okusoomoozebwa nti kati atambula ne president ng'ali wano mu Buganda nti ne concentration kalulu ke ntono ate y'abantu batambulizaako akalulu ke bamunoonyaako bibye bannakigwanyizi baagala mugamba byayagala kuwulira basobole obba okuyisaawo ebyabwe naye teryamugamba bikola kalulu era n'omuntu eyayamba ennyo mu kalulu akawedde okulabika nti obululu bwagezaako okuwera nga bwe bwali yali mukyala we gwe bayita Aisha Kasolo kubanga ye yabanga mwegendereza nnyo kati minisita ayina bano abamubeera okumpi bo abaagala okwogera byayagala okuwulira abaagala okulaga ono mubi ono mulungi ono tatuliiko ono atuliko abo bakadyedyaka ababeerawo okuyisaawo ebyabwe kati ye bw'abeera bize be babeera eno n'alowooza nti gye bali bakola omulimu era muganda okusinziira ku kinnalabye Mpalanyi naye yalidda mu palamenti n'akolayo ekisanja kye ekisembayo olunaku olw'eggulo nabadde njogerako n'omuntu omuntu ono nga mweraliikirivu era ng'ono agamba nti ekyafulaaga okubeera nga bazigaanye banna NUP n'okubeera nga guno batandise okwagala okugufuula omusango kyandireeta NUP okubeera nga evuganyizibwa n'okubeera nga kigireetera obuzibu munda mu bitundu bino ebya Buganda okusingira ddala kubanga amakanda we tugasimba ne tuva ne tusasanira eggwanga lyonna wabula bino byonna nga bigenda mu maaso nange nabadde sinaddamu kibuuzo kino nti ddala bendera yandireetera obuzibu ekibiina kya NUP ne balema okukunga obulungi bannayuganda okubategeeza ensonga enkulu gye tuliko kaakati nno Honorable George Musisi jjukira nti ono yeewa NUP wali ekira municipality gwe tugenda okulonda ffenna eno ansa yagizzeemu bulungi ng'asinziira ku kusiima okwava emmengo ate olwa fulaaga eno ate gavumenti gyetugamba nti mbi nnyo tetulina okugikwata kimenya mateeka kyokka ate Katikkiro ye yagamba kyemukoze kyamaanyi nnyo mwebale ddala ate okugatta Buganda ne Uganda yonna kati Honorable yannyonnyodde butereevu nnyo ku nsonga eno ampuliriza bwe yabadde wali ku mukutu ogumu ogwa televisioni mu bigambo ebifuutifuuti bw'ati sooka otubuulire ekyayiremu n'okutegeera kufiirwa identity yaayo bwegenda mu colors ez'eggwanga neyeebikira ddala eyo nga zemutimbye ku mayumba gammwe zemutimba mu motoka zemukozesa buli kimu tegenda kufiirwa n'akamu ekisooka
nakunga 10 emabega sebo nawerekerako mukama wange president w'ekibiina nga tugenze embuga okukyalirako Katikkiro era mu bigambo ebimu byeyebaza ennyo Nuupu yagamba nti mwebale nnyo akabonero ka Uganda flag kubanga kyemukoze ekikulu kyakulaga nti ebizibu ebitwakwata mu Kampala bye mu weggulu bye mu Karamoja n'agamba nti mwalaze obumu obw'eggwanga era ekyo kyebukabonero kalungi nnyo akabonero okukozesa akabonero mu campaign aka flag kyali kiraga nti ffenna ensonga gituliko ya ggwanga era ku ludda lwa Nuupu n'abawagizi baayo tekibaddeemu kubuusabuusa wakati wa fe akabonero kaffe kamanyikiddwa ne bw'ogamba akabonero ndowooza ke kabonero akasinga okumanyikibwa nage ngimanyi era tekibaddeemu kubuusabuusa n'abantu baffe teriyo bagamba nti oba ku kalulu kunaabeerako Uganda flag naye nze ndowooza nti campaign eno era ekimu ku Nuupu byesinza okufuna kwe kulaba nga bannayuganda bangi bettanira oba bakwata flag n'essanyu kino ekiriwo olwaleero ndabye mukwano gwange Kituma Lusoke azanya byabufuzi kubanga ekisooka byasinzidde ku mukyala ndowooza oba yadde ayagalako dakiika ze 5 mu butaala bamwita Helen Seku oba commissioner waaki n'avaayo n'amaaso ga president n'agamba n'akootinga etteeka ekisooka eritaliiyo n'akootinga omusango ogutaliiyo n'agamba nti kati ndowooza mwami Kituma Lusoke naye n'ateekateeka press conference ye ya Mande n'agamba kati abakola bwe kiti omusango gwokka ogulambikibwa kwe kukozesa obubi fulaaga okukozesa obubi okugityoboola mu kitiibwa ekigityoboola singa ngikwata n'enjirinnyalinnyako singa ngikwata n'enjokya naye ekyokugamba mbu okukozesa fulaaga weetaagala okusalwa minisita n'abafuzi b'amatwale nga tukyalina Union Jack teweetaagaga lukusalwa Queen okugikozesa infact mbadde nsoma ku minisita mbadde nkisomako naye nga tebamunnyonnyola ni minisita ki tumanyi oba bwe baati bamunnyonnyodde tuba tugenda ku minisita w'ebyamateeka justice interpretation act egamba baba etteeka teremunnyonnyodde butereevu ogenda minisita wa justice naye ensonga endala kubakozesa flaga nga bw'obalaba abantu ndaba baziteeka mu mmotoka zaabwe nange njirina 2 namba abalala baziteeka ku bodaboda zaabwe abalala baziteeka ku mmotoka ku ngulu abalala baziteeka ku mayumba gaabo abalala baziteeka bazikwata n'essanyu kirimu kizibu ki okuggyako omuntu w'omutima actually tekusibwa mutima kaba katima akabi abantu bakutte flaga y'eggwanga n'essanyu nga bagiwuuba n'essanyu lyabwe oba obavunaana ki oba obavunaana ki okuggyako ng'olina akatima akabi so kyeŋŋamba ekyo nti omwami Lusoke yagudde mu katego kuba mukyala Seku oba Eseke oba Eseku yalumusuddemu kuba oli yadde azanya byabufuzi bye yabadde ayisaawo kike nga kati Lusoke ndowooza yali talina notisi za press conference ey'olwaleero n'agakambuukire kino naye ng'ekyamazima bw'ogamba nti nno ekimu ku bintu ebikyasinza okulaga nti abantu bagala kugwamu nsa kyekyokugamba tulina kukwata fulaga ya Uganda nina olukusala minisita ne ku number plate z'emmotoka kuliko fulaga ya Uganda so gwogamba okujjako omuntu ng'akozesezza omutima mubi ebigityoboola kiba kyayo kito ate era nga teri akyagala abantu babulina obuliko fulaga kambuzeeko ekirala ate okukwata bendera y'ensi endala nga muli ku kampeyini zammwe kyo kiba kitya mateeka tekinaku buzibu kiryoke tekinaku buzibu tewaliwo tteeka ligamba omuntu asobola kukola kintu ki kibagamba nti batyobodde bendera y'eggwanga nga ŋŋambye nti okutyobola kisinzira singa ngikwata n'enjirinnyako singa ngikwata n'engiteekamu ebisasiro singa ngikwata n'engyokya mba ngityobodde mba ngityobodde naye nga okuddamu ekibo ky'obutereevu tekirina ngeri yonna gikiyinza okutta identity yaffe identity yaffe emanyikiddwa nnyo kala zaffe zimanyikiddwa nnyo n'akabonero kaffe kamanyikiddwa nnyo kino Uganda flag ekwatiddwa abantu mu kalulu kano era
nze siraba na buzibu lwaki n'ekibiina ekirala kisobogikwata kambuze lwaki mugikwata kulaga bumu bwaggwanga eggwanga omu ng'eggwanga yes kati bumu butya nabe ebibiina ebirala nammwe nti kozi gye tuliko ya ggwanga si y'Abaganda si y'Abasoga si y'Abanyole si y'Abakyoli kozi ya Uganda minisita si minisita omukyala gwayita Seke mwagambe Seku ye yabuzaabuzizza Kituma etteeka omusango kye gugamba kukozesa bubi flag kugityoboola ebubi ekyokubiri permission Lusooke gy'abadde ayogerako etteeka ligamba ng'ogikozesa mu trade oba business ngenda zitunda ngenda zisuubula etteeka lye limu likkiriza abantu okukozesa fulaga ku mayumba gaabwe mpulidde honorable Mabika ayogera ku America kumpi buli nyumba personal home liko fulaga America likkiriza okugiteeka ku mayumba gaabwe ku motoka eziri private oyinza oteeka ka lepo pin aka Uganda fulaga wano toyetaga kusalwa mawo nogiteekako kali kagamba kana ak'okumotoka ngakago ogiteeka ku motoka tewali kigaana n'olwekyo bw'olaba enkozesa gye badde bagikozesaamu NUP n'abawagizi baayo oba bannayuganda bonna abagikutte ensangi zino ani gw'ogamba nti agityobodde bwe kuba kugityoboola waliwo era omukulu ampereza ekibuuzo wano ku simu nti poliisi yakola ki ku b'amagye abaagoba omusajja agikutte ne bamukubaakuba ate bwe baali bagikwata bagizinga buzinzi okwekutyoboola nalaba pulezidenti waffe yali ekawempe embwa ng'esika fulaga temwakiraba embwa ya poliisi esika fulaga omulala juzi presidential candidate afadde eri ali ruba Makindi era owa poliisi ndozadde w'amagye ng'agoba boda agikutteko n'agimunyakulako bw'ati neyulikako akatundu nekasigala ku piki kuba boda teyagikutte n'asigaza akatundu okosi kugityoboola poliisi bakozeeko kyabwe so ekikulu ekiriwo kyetalina kubuusa maaso nti Lusooke kyayogera ne mukyala Seku kyayogera Seke commissioner omukyala oyo kyabyabufuzi tekiri kyagamba nti no bakuuma kitiibwa kya ggwanga kyabyabufuzi ate bawulira nsaalwa bawulira kalya akasajja ga nti bannayuganda bonna bakwata fulaga kugambe bwe tubakolaiza bagikwatidde waggulu we batiga bagiwuuba lwaki munnayuganda yanibadde afuna ennugu ng'omuntu awuuba fulaga ya Uganda lwaki okuggyako abantu abakuzibwa obubi abalina ennugu etabavaako ababeeta gatwala mu kereziya ekiina naffe abawagizi b'NRM mulaaliza eziddako ngenda zibawo ennyo tewali alinako monopole ku fulaga ya ggwanga tebajja gituwamba era oliyo yakubuuza ekibuuzo mbu NUP yagala kukola ki lwaki alowooza nti nze bwe ngikwata naye agikwate n'abantu ne Uganda badde bagyevuma otegeera gavumenti ezibaddewo era ne gavumenti yaffe eriko tetumbudde nnyo teyajanjabaziza nnyo nkozesa y'abendera eno akati ate opposite ekiri nti oludda oluvuganya kati lwelutandise okujanjawaza enkozesa ey'abendera eno Uganda kasookedde nga bafuzi b'amatwale bava wano abakulembeze bonna abadde bajja nga bagikulembera tebagezeza ku kuzimba project Uganda bannayuganda tubadde tetweraba nga bannayuganda so kati mulina okwebaza NUP emyaka mingi nnyo nga buli omu yerabanga Muganda twerabanga Bagisu twerabanga Bakaramoja twerabanga Banangu tukute akati nebadde nebagamba n'abala ne bajja n'abalango ne bajja n'abakyoli ne bajja so nga tetufunangawo mukisa guzimba project Uganda kwa project Uganda yali project ya muzungu omuzungu bwagita n'agirekera bana badduga babaddako tebageza gipromotinga nyagijanjawaza ng'abazungu bakola ki so mundo tutandise mpola watuukidde wano Ishoto is a journalist everybody knows them nga bakandidate bo bangi abavudde ne mu kalulu ate ne NRM liyina ababaka bangi abafunye dda card abafuse dda ba MP even before balinga mu 15 n'omusobyo wakati olaba otunatuukira mu kubi akalulu ako
onaddayo ofuna abakatano mu 7 bafuna lulivu mu palamenti oba ebizibu bakutaddeko bijja kukendeezaako? No, tusuubira ababaka abasinga betulina okusooka ng'oggyeko ndowooza constituency ya Busiro East yeyokka gye tubadde nayo ku bantu be bajjeemu. Ensonga ziramu ekibuzo ky'ekisembye nti onoddayo okubanga abayiseemu unopposed b'ogamba oba n'abasinga bagiddwamu okujjako Busiro East bokka ekibadde mikono gya Nuupu. So kyoyinza okugamba nti nno so ebirala tugenda kuwangula bipya kyengezaako kugamba. Naye ng'oggyeko obukambwe obukozesebwa ku presidential candidate waffe bwe mumanyi obulungi mwenna, nze njagala nkosa eddakiika yange kulaga engeri akakiiko k'ebyokulonda gye kakuttemu akolulukano mu ngeri gy'oyinza okugamba ekisaazisaazi oluusi ng'eriraana n'obufere. Ekisooka ebyobufuzi biyingiddemu nnyo obufere, ekyo kituufu. Era abantu bangi bakozesezza nnyo omukisa gwa akawaayiro akali mu mateeka nti osobola ogendamu eyo tribunal, kuba eyo tribunal tebanga kooti, tribunal kaba kakiiko naye nga singa kooti. Ekyokulabirako, commissioner we akola ku byapa, commissioner wa land registration akola ku byapa, bamugamba alina obuyinza obusazaamu ekyapa Beka Mugaino. naye senga ensonga zituuka mu maaso ge nga zirimu okulumiriza nti guno omukono gwegesa guno si gwegesa, agamba mugende mu kooti. Kati akakiiko ebyokulonda tribunal tekayina ekisooka bukugu na kusandika kugamba nti kubanga abantu beegaana mulamuzi mulamba kalina obukugu tatula mu kooti eyo nga mulamuzi, atulamu nga chairperson. anti okyeka waliwo ekimubuddisa anti kakati n'abalamuzi bakola ensobi. Ate n'ekyokubiri nti waliwo ebintu ebi mistakes ezimu kubanga mwami Byabakama mumanyi era musajja twogera ngeri ya kisaazisaazi era n'okumanya kw'amateeka si kubuusabuusa. Naye olwaleero nti alinga akolera ku remote kyova olaba nga mwami Mao mwebaza n'ekiryowa kyono Katone Geno etteeka Honorable Daudi yadayogerako erya meters 2 bakootinga etteeka kirigamba ekituufu. Mwami Byabakama yali akozesezza ndooza script chairman wa peer review gyakozesa ate okubanga Daudi yagiwandiika. Daudi ye yanjawulo egamba babagizinda kwegesa tontabula ensonga enkulu nti waliwo ebintu ebimu n'ebitali ku Nuupu. Waliwo omwami gwe nalabe gwe bayita Mulirire, siwa candidate wa Nuupu abadde yeesimbye Budyope ewaye Mulirire ndowooza. Bamuggyemu nga bagamba nti tewateekako bukakafu nti walizaini okuva mu poliisi. Omwami yava mu poliisi myezi 18 emabega. Kati bw'oba oteekayo nomination bano bonna ng'oggyako egesa baali babadde nominated, eriyo requirement nti teekako proof kubanga bw'oba akakiiko kyekandigambye kyokka nti poliisi ono yali okulira oba nedda bwe yandikodde nti yali eddakiika yange 2 ndeka sinaba kwogera ku DF simanyi lwaki toyingira mugundi obawuddisa ate ng'oli munamateeka ngamba awuddisa kiki obawuddisa lwaki obawuddisa amateeka ga Uganda especially etteeka erirungamya okulonda kwa president n'etteeka erirungamya okulonda kwa member of parliament mawandiike yogera mbwangu bw'ompa information neresemu kakati kakasomalizo jamu wagundi omuntu yena alina obuyinza okuwandiisa alina obuyinza okuwandukulula kale point njitegedde alina obuyinza okuwandiisa era omuntu yena yemulugunya akakiiko akamuwandukuludde okwemulugunya okwo alina kusooka kuteeka mu kakiiko kennyini ekyo kikiwakabadde manya mpa information kati mpaka toyinza kuwakanya tunawuliza soka ulize point uliriza saba wandiso abadde amanyi nti omuwa information yageza okulanga agirina kyembadde ngambe senga saba wandisa abadde awuliriza yandibadde akiwuliriza nga ngamba nti tribunal teyina bukugu nga bwa kooti. Yes, telina bukunga bako. Era kyova olabanga ne tribunal mubadde ekyokulabirako ekya commissioner w'ebyapa yawandiisa ebyapa ekyo mabika akimanyi era alina obuyinza obusazaamu ekyapa ekyo mabika nakyakimanyi naye bw'okibanga kikwata ku forgery oba fraud
ajja kugamba mugende muki kubanga kooti erina obukugu obusinga kuki mpadde mpana kyakulabirako ebira bingi kuba amabika asize okunyingirira nti akakiiko waliwo omwami eyagambye nti nze bampa ekiwandiiko nti bampa wabidde nga nnaku bbiri nga isi emaze okukola decision waliwo omwami w'Lisinjiro yesibira enjegere ku Electoral Commission ku UNEB ng'agamba nze namba yange eri 37 lwaki ate akakiiko ko kakooti nga 38 kagende mu UNEB kabuuze 37 yaani kwegamba mpa examples ezo mpa ebyokulabirako ebyo okulaga nti omanyi akakiiko ebyokulonda omulimu gwe kalinganga omulamuzi oba lifuli tolina kubeera bwezi mwenkanya buli omu alina okutunula nalaba nti oli mwenkanya mu nkolayo y'ebintu engeri gye kakozemu ebintu byako naddala abantu abamu bekasazizaamu ate sinaba nuupu bokka n'engeri gye kakuttemu ensonga ezo nga kaziwuliriza kiraze nti oba oliawo kalinamu kyekubiira oba oliawo kakolera ku biragiro ekitali kirungi ku kifaananyi kyako okuteeka akalwako obwenkanya omukulu egeza akakiiko k'ebyokulonda kaleesewo enkola ya VAR engeno ya video assistant referee etali nambulukufu omukulu no kyabatakugamba nti abantu abasinga si bamativu bagamba aho waliwo ebibuzeemu mu kulonda okuze kubaawo si bwe kibadde kibeera naye ku luno bagyemu abantu bangi mu busongasonga obwekimpatiira obumu tebulina na makulu nze ndowooza obasuseewo we baalikomye bazze nnyo mu kuzannya ebyobufuzi nti waliwo ebintu byolabira ddala nti ono kirabika maybe oba abantu abamu bafunyemu ekibaasa ne kibatabula ebintu tebifaanaganako bwe bityo ne bajjamu ono kuba kati speaker wa parliament abantu abali bamuvuganya bagibwamu mu ngeri etategerekeka deputy speaker kyekimu vice president ebintu tugayo ebitategerekeka ng'olaba era gyaba bifunamu be bantu abanene bebikonge mu kibiina ekimu ku ebyo ebivuganya ate nga kyekiri mu buyinza awo waliwo obuzibu